Ku nkomerero y'omwaka oguwedde ekibiina kya FDC kyeyawulamu ebiwayi bibiri ng'ekimu kati kituula Najjanankumbi ate ekirala kituula Katonga mu Kampala. Obuzibu bwatandikira ku ssente zajja mu kibiina wabula nga kigambibwa nti zaava mu makubo amakyamu. Mutabamiruka wa FDC yatuula e Lugogo mu Kampala kyasalibwawo nti Yusufu Nsibambi ye nampala w'ekibiina nga ye mubaka wa Mawokota South era ng'amyuka omukulembeze wa FDC mu Buganda era ne Palamenti yamukakasa. Ono yaddira Ibrahim Ssemujju Nganda mu bigere. Olunaku lw'eggulo Nsibambi bwe yabadde ayogerako n'abamawulire yategeezezza nti kati ayagala kukulemberamu olutabaalo olw'okugatta bannakibiina abeeyawuddemu. Kyokka Dr. Timothy Batuwa omubaka wa Jinja West agamba nti Nsibambi wadde ayagala okulaba ng'ekibiina kyegatta si alina okukulemberamu ensonga eno. Oweekitiibwa Ssemujju yalondeddwa ku kakiiko aka budget. Oweekitiibwa Mwijukye ne mulonda ku kakiiko aka Kosase. N'abalala bangi bonna abantu bagenze ku bukiiko obw'obuvunaanyizibwa. Nga tuyinza gamba nti ono ow'e oba ono owa Najjanankumbi. Nikitega nti ffenna FDC tuli wamu. Era mu bantu abo ab'olubatu abavuddeko ekibiina okwawukana, Honorable Nsibambi tali omu ku bo. So okubeera n'essuubi mu Honorable Nsibambi nti ajja kuzza awamu ekibiina oba oyagadde bwagazi kufuna ssuubi eryo. Naye nga mu butuufu bwakyo oyo ayinza okutabaganya erudda lumbi alina kubanga ali omu ku abo abaavaako ekibiina okutabuka. Nsibambi era ayagala asikiriza ab'e Najjanankumbi okuwagira ababaka bali mu Palamenti wabula nga bali ku kiwayi ky'e Katonga mu kalulu akajja mu 2026. Bannaffe bakama baffe ku headquarters nabo abakkiriza ensonga n'okusingira ddala okukkiriza nti abantu be tulina mu Palamenti wadde tubataddeko olukomera tukyabeetaaga. Asooke ave ku sayidi eyo ekorangana na Museveni kubanga okubeera nabo n'atambula nabo ate Delegates Conference FDC eyatuura mu mwaka oguwedde abo yabagoba mu positions zaabwe. Wadde nga Nsibambi yayaniriza ekibiina kya NUP okuwa ababaka ba FDC ebifo eby'enkizo mu Palamenti okuli baminisita b'ekisiikirize ssaako n'okukulembera obukiiko obw'enjawulo, agamba tebeebuuziddwako nga kino kikolebwa. Tetulina mutawaana abantu balondeddwa nga mu kabineeti ey'olulwo oluvuganya kubanga bantu bakozi, bantu baffe. Kye tulinako mutawaana nti bandibadde batuweebuuzaako ng'ebibiina ebiri mu mugendo oguvuganya oba oguwabula gavumenti. Genda kunoonya abo beebuuze ku group ekola ne Museveni nti ffe abali mu opposition batuwe shadow ministries tebagenda kubanga nabo bakimanyi nti abo ekisooka babagoba mu kibiina, ekyokubiri bakolangana ne Museveni. So kyali kituufu nti Nuupu teyagenda kubeebuuzaako okutuwa ebifo mu shadow cabinet. Omwogezi wa NUP ate nga yakulira oludda oluvuganya mu Palamenti Joel Ssenyonyi agamba nti baayagala kweyingiza mu ndooli teziri mu bibiina ebirala era nga basalawo okwebuuza ku babaka Ssekinnoomu. Omu ayinza okugamba nti eyo si ye headquarter eyange yeri oba yeri kakati boddamu ebyo ate oba weyingiza nnyo mu nsonga zaabwe bo katubasabire bakwasaganye ensonga zaabwe bazigonjoole n'effe emirimu nga bwe gitambula mu Palamenti. Era ndi musanyufu nti bakkiriza era n'ekifaananyi kye tuze tusaba bannaffe era nga bagezaako kulaba nti bwe tubeera mu Palamenti kasa tubanga tugamba nti guno gwe mulamwa tutambulire awo ensonga eziri ku bibiina byammwe muzigonjoole katubasabire. Nsibambi agamba nti waliwo okwogerezeganya okugenda mu maaso mu kibiina nga wabeerawo okutabagana wakati w'ebiwayi byombi era nga babaka okuva e Kasese bali mu nteekateeka okuddayo e Najjanankumbi ate nga waliwo okwogerezeganya n'ababaka bava mu Acholi okugenda mu maaso. Kyokka tukitegedde nti olunaku lw'enkya bwe wasuubira okubeerawo ensisinkano wakati w'ababaka okuva e Kasese ne Dr. Kizza Besigye ku nsonga z'ekibiina. Juma Kiriya, NTV ku ssaawa emu.